ate bwe buli ku mukutu ogwa internet wano mu Uganda, mu East Africa, mu Africa, abroad oba across the seas, mutufuna ku www.cbsfm.ug. Amanya nze Martin Oscar Chintu, atudde okulwa munange Medi Nsereko Sulibwa encha ya leero, nkwaniriza yonna gy'osinzidde okutuuliza n'enkulisa ennaku eza sekukulu oba ennaku eza Christmas, ate era n'enkwagaliza omwaka ogujja ogenda okutandika wiiki ejja, nenga okimanyi nti okuyingira mu mwaka ogujja oyitira mu nkuuka. Enkuuka buli mwaka ebeera mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka wano e Mengo, era ne ku mulundi guno bwe kigenda okuba sinji omutwalo gumu gwokka okuyingira n'emitwalo ebiri, ba VIP emitwalo 5. Kale nno nga tuyingira omwaka omujja, ffenna tukimanyi titufuna emikisa bwe tuyita mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka ne tuyingira omwaka ogujja mu nkuuka. Kale nno twegatteko ku olwo ng'ennaku z'omwezi 3 mulumu lugenda kuba lunaku lwa 2 nga tuli mu nkuuka. Kale nno kola kyonna ekisoboka okulaba nga otwegattako. Basimu ne bannyabo, tuli mu ggandaalo ly'ennaku nkulu. Ennaku enkulu tugenda tuziyitamu, guno mwaka tugenda tukukuba amabega. Olwaleero twagala okutunuulira ekibuga kyaffe Kampala. Ekibuga Kampala engeri gye kiyise mu mwaka guno oguwedde, ebirungi ebibadde ebitambudde mu kibuga Kampala n'ebibi ebitatambudde bulungi. Bwe tutuukidde olunaku olwaleero nga tumaze okufuna obukulembeze obulala mu kibuga Kampala, nga president yamaze okulondawo baani abagenda okudda mu bigere bya executive director eyavaako mukyala Dorothy Kisaka awamu n'omumyuka we engineer David Luyimbazi. Bwe tugerera nga waliwo kati omukyala Sharifa Uzeki yageza okulyongera obubi oba obulungi Uzeki, ate ne wabaawo omwami Moses Benon Kigenyi nga yamumyuka. So ne banyabo mukkirize mbandulire baani bendi nabo wano mu studio. Neyanziza njagala twala omukisa guno okwebaza ate okuddamu okutuyita tujje ku leediyo y'obwajjajja ate tugabane ne bannayuganda oba oliawo endowooza yaffe bwetyo nga tubasomesa mu ngeri y'emu. Njagala okwaniriza Ssaalongo munnange ono Lodima w'ekibuga, mukulu wange okubuza omulimu gwange by'obufuzi omusisinkanako nange engumane nga nange ontandisa okuntuuza ne babimba wabimba nzikiriza okengezeza abantu bange okuyita mu nnaku enkulu naddala abantu b'ekibuga ky'Entebbe. Krisimansi tebaza Katonda nti gye tuyisizaamu abafunye ebizibu accident n'ebirala tubasaasidde, naye twagala okwozayoza bonna abagiyiseemu obulungi, era tubagaliza omwaka guno ogujja ogwa 2026 ogw'emisima 2025. Twafiiddwa nno ffe abantu b'Entebbe. Tulina omwana waffe Richard Lwanga yatufuddeko awadde South Africa eyo, mwana wa mama Nantongo, tumanyi nnyo nga mama Kairingitaawo ya Katabi Namate, abamanyi Entebbe Katabi Namate, basajja baffe abataka b'Entebbe. So tuli mu maziga wadde tuyingira mu mwaka omupya, era tulindira essaawa yonna obanga 4 obanga 5 omubiri gwa muganda waffe Richard Lwanga okuba South Africa okujja mu kibuga ky'Entebbe. Nakyo tusaasidde nnyo basajja baffe ba Johnny, ba Christine n'abalaba n'amagembe olw'okufiira muganda waffe, ne tuli wamu mu mbeera yonna, era tubaza bonna abazze okubabeerera babawudde omulango ogw'endulu ne bajja batukwatizeeko olaba nti kuma maama waffe paka omubiri gwa muganda waffe ogunajjanga 4 obanga 5 tuziike mu kitiibwa. Kitalo nnyo, kitalo ddala, nsaba Katonda mwebwe aguwe ekiwumulo eky'emirembe. Mwaka guno 2024 gubadde mwaka gwa kusoomozebwa nnyo muganda wange nze. Tubaza Katonda tuguyise Martin Oscar. Tubaza Katonda tuguyise tugwadde mwangu kuyitamu. Mu byobufuzi nze byennyumirwa ennyo gubadde mwaka gwa kusoomoza kunene. Era eri bannayuganda tulina ebbanja nga bannabyabufuzi okubawa essuubi nga tuyingira mu mwaka guno gwa 2025. Nsonga guno 2025 gwandibadde omwaka ogw'okusulubagana nga tuleka bitukoze. So binyinze tukoze 2026. Twevumye nnyo, tuyombye nnyo, tuyisizaamu eggaali bwe mwabadde azaala wa munne, naye kitegeerekeka politikali bwe mwabadde anoonya pangi
nebira 25 gwa kuzimba mpanyi okunywera kulaba nti tuyingira mu mwaka gwe mwaka gwa kalulu nebo buza gwa nti message kijogero gavana Uganda mazo okuyisa mu egali tagudde bodi obagati akate mukomewo mu kalulu mulonde owesuubi esuubi libaleta okulonda erino lyebanja litulina libana Uganda ngafana byabufuzi era kwebana byabufuzi omulanga baganda bange munanga ali wano Salongo nange n'abala ne bakambafa batukulembereyo guno mwaka twande bade tutunulira nnyo okusonyiwagana reconciliation buli mu kutuukirira munne tuliko mwaka omupya n'ebyobufuzi ebipya ebwabana Uganda esuubi ebirabazamu amaanyi bagende okulonda nnyo honorable Michael Kakembo mbwatekama leero ebyokukomerera y'omwaka babyongera buli kaseera naye simanyi lwaki. Lord Mayor nsanyuse okulaba wadde oli yabbi omulimu gwange gukwaniriza wano zikankolo gwange nkwanirize nate ku kiraga munana ikibuga nga tumaliriza omwaka guno se musaba obuuze kuwuliza ba CBS sebe ekibuga kya Bene nze ndi mukuumi yese bukali sonyiwa kola ensonyi nsanyuse toba mukyamu side endala ndi bannakampala bakinkwasa nkikuume ku lwa Bene njagala okuyozaayoza kwe Martin Oscar olw'okuba nti oyise mu nnaku zino n'abantu bonna abantu ba Mukama Katonda abakristo n'abakristaayo bonna ababadde masizizo ag'enjawulo tubayikulisaayo n'ababadde mu bikujjuko byonna eby'enjawulo ababiisemu obulungi muyogeyoge naye era mwabaddemu n'ababiisemu mu mbeera etali nnyangu mugo obulamu bwe butambula abafuniddemu accidents abali mu malwaliro abali mu makomera nga Dr. Besigye bamugaana n'okugenda mu kyaki okusaba n'abalala bangi ababiisemu mu mbeera efaanana bwe zityo ate n'abafiiriddwako abantu baabwe twafunye oza ke kaseera ke kamwera yali speaker waffe yatuvudde ku maaso omuweereza wa Beene Nelson Kawalya tumwebaza emirimu Mukama gye musobozesa okukola era n'okusaba omulemerembe n'abalala batuvuddeko bangi nze nafiiriddwa omusomesa wange yansomesa mu primary omusomesa oyo aba mukulu yantemera omusingi bamuyita Cosma yansomesa Kiwaawo okulala ne primary school eyo P7 yange nagikola 84 kati awo 86 Museveni ayingira tusanga twakamaliriza nali nyingira wawanvu kubanga abo bote bawamba 85 nga tosobola kusoma mba Museveni nga balwana bali wano ngo osobola kusoma wano mu Kampala wano twali Kampala yina nga tetusoma anyway yiwanvu na firwa ne mama wange omuto bakijulawe Wajidi Matovu n'abalala bangi abatuvudde ku maaso nageze nayogera ku mwaka omujja kugamba nti gwa byakulonda Martin katono nyeso ngeyo kanjogereko mu bibadde omwaka guno tebibeeranga wondowooza yadde tubadde ne mwami Museveni ng'alemera nnyo mbuyinza naye at least omwaka oguddirira ogutuyingiza mu byokulonda gubeera mu ebbugumu guno kimuli bugumu omanyi embeera eriwo mwami Yoweri Kaguta Museveni yateekawo nti ye solo candidate kakati muteeka erya Presidential Elections Act mwali mwaka waira akagamba nti wabeerawo be bayita ba aspirants obeera candidate nga bamaze okunominating naye bw'oddikira yalinga intentions obeera aspirant oba aspirant kati aspirant oyo muteeka lyaliwo nga tenalikyusa 2010 naliisa ataato ne Jeno ng'agamba a year before nomination ogula ekisaawe buli aspirant n'atandika okwetala a year before nomination akawaira ako bakajjamu ne bagamba kati kiri open naye nomination za mu September temwerabira babanga sidde n'okuva myezi 9 giriwo kuba president byonnaawo mu September kusinziira kalenda electoral commission naye Museveni akugamba nti tayagala kulabayo muntu n'omu yeetala ne yali atandise mutabani we namugamba gwe nkutadde wali mu magye gyakolera kati effujjo lye mu magye mutabani we naye yali atandise okwetala
kati bwe ntunulira mukulumbu ate kamwayo ayagaliza bannakampala bannayuganda omwaka ogw'ebyokulonda tegenda kuba kulonda kyenjagadde okulaga nti kiri kye balangirira ekyobe iyo debate egenda kuba ya lunaku lulala tegenda kuba kulonda bwa president nyalirize honorable Mpindi Bumabi yerangirira ddala sebo tusanisa okulaba nsaba naawe obuze kubatuuliriza sebo abalungi abatuwuliriza ebuuyi eyo salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu. Twagala okwebaza omukama Katonda okutuyisa mu nnaku zino ezakaasa mmeeme zetukubye omutwe emabega naye tukyalina olunaku olwo olw'olusooka omwaka abantu lwe baluwoolezako nti ensi ekomye kubanga omuntu asanyuka n'agawe mukama yeebale kumpisa mu bagayita na lyaka lyaka lino ekkadde ebiki n'akola buli kimu fujja abanywamu akantu bano bambwa kakembo limaleeyo bw'olisalako nti mbwa tekamwa n'abala ne bayitawo ne bavuga nga batamidde sigamba kakembo ne bavuga nga batamidde ne bakola effujjo obulamu ate ne bayingira omwaka obulamu bwabwe babukosezza. N'olwekyo njagala bakubiriza nti olunaku olwasatu mu olumu lunaku luzibu nnyo tusanyuke n'obuvunaanyizibwa tugende mu nkuuka kuba enkuuka yo tetera kubaamu fujjo eyo liyinza kuleetera muntu kufiirwa bulamu bwe tuba tuvuga okudda ewaka tuvuge n'obwegendereza ate tusobole okuyingira omwaka omujja naye ekisinga obulungi kusaba Katonda fe abamu baba batiguka nga twebaza Katonda tulajana tumugamba atugondeze ogujja gubeera ate mulungi kubanga olumu omuntu osanyukira gwogenda gwokubya emabega nga tegubadde mulungi nnyo okusinga kugwogendamu kati kiba kikulu nnyo neweegayirira Katonda n'akugondezaamu omwaka gwogenda okuyingiramu. Abafunye ebizibu nakuwalira wamu nammwe n'abafunye amasanyu nammwe ensanyukira wamu nammwe omukama ayongere tutambuza mu mirembe mu bulungi obusinga mu mbeera esinga ennungi ate sebo Martinus kasijja kwerabira kutumira ku bakama bange abaliko obulemu mu Uganda yonna abanfuula omubaka wa palamenti. Tweze nnyo sebo tweyanzege bannaffe abatuwuliriza banayagala okubaako bemwogera mu puroguramu eno tujja kuyita ku WhatsApp noti 7 9 tujja kuba tufuna ebirowoozo byammwe ebiseera birina babituuse era tujja kugula amasimu namubenga musobola okutwegattako. Lord Mayor Elias Lukwago twagala okutandika naawe bingi nnyo nga bwemwogedde ku mwaka nga tukukomekkereza nga tugenda okutandika omwaka ogujja bingi nnyo betusobola okwogerako ebirungi ebibadde mu mwaka oba nebitatambudde mu mwaka. Netwagala twesibe nnyo ku kibuga kyaffe Kampala kubanga omulodi oli wano era bannakampala oba bannayuganda kubanga Kampala ng'ekibuga ky'eggwanga bingi nnyo bannayuganda bye balabye nti tebitambudde bulungi oba oliawo waliwo bye balaba nti bitambudde bulungi. Naye katutandikire ku nsonga eya executive director omujja gwe balonze awamu n'omumyuka we. Simanyi gwenga Lord Mayor abaddewo ebbanga lino lyonna mu biseera by'aba Jennifer Musi mu biseera bya Dorothy Kisaka kati baleese obujja oyina essuubi nti ku mulundi guno obukulembeze bunaawa bannayuganda ekibuga ekisaanidde oba nedda? Naali yagadde nnyo okumanya omuntu eyakoze oda pepe eno muwe credit ey'amaanyi. Yatadde ekibuuzo namba 3 wano kisamalayizinga byonna. Kasooke mujjeko akabonero lwaki ebikiri mu luzungu yali kitadde mu Luganda. Nyambeko is the executive directorship of Kampala a poisoned chalice given
how Jennifer Musisi exited and how Dorothy Chisaka ended up. Ekibuuzo ekyo kikulu nnyo. Omulimu gw'executive. Kino kipoisoned kyali ekikompe ekirimu obutwa. Kikuwa ekifaananyi nti ekifo ekyo kino kye bakugambye wano kikompe kya butwa. Lwaki? Era nabagambye dda waliwo ababadde bampalalira ne mbagamba nti bannange entebe ye erimu embalabaasa. Simanyi gosika embalasaasa sole eyobusango Masaka twagiyitanga mbalabaasa. Embalabaasa naera bwe twagiyimba ngaawo bo tebakamuggyako embalasaasa eruma yagira bweti yaluma bote wabi nemutuula wa e Singapore. Kakati ekifo kino executive director ekikompe kino njakola kusaasira mwannyina zajjize Sharifa. Kubulira era kansuubire nti talina birwadde nga pressure oba sukaali kubanga ababadde kino tuyinza okuba nga tubogera nga ababalaata naye nze mbaddewo omusiteholo manyi kiki kitegeeza ate nenfuuka kiso kya mbuzi manje bayita scapegoat nibaga nti Lukwago kyekizibu executive director. Era mu kuleeta omulamu guno tutunulidde nnyo Lukwago tulemesezza bonna Lukwago ng'akyali waawo ne walireetaani. Njagala singa Martin Oscar Kintu mubadde musobola okunkomezawo eddoboozi lya Jennifer Semakula mu Sicilia yaleeta abantu budi yatuyambako ebbanga eriseeko emabegaawo sijjukira ddi Mudaffiri Kiwalya manya okuleeta ebyafa. Yes naga Jennifer yagamba had I known the challenges the intricacies involved in this job I would have declined it. Tisinana manya ebivuje biri mu kifo na obuzibu obuli mu kifo kino nga bakimpa omulimo nali guganye ye Jennifer Semakula Musisi. Manyi mwanye naze Kisaka nga bamutadde mu kaguli wali bamusimbye bamutadde ko Manisirota n'agenda ku myaka gye gyaliko nakkirira Ruzira ne bamutwali Ruzira ne gyali kati nkakasa ne Christmas teyagiridde ate kukubanga ne waka agugumuka n'ekiro n'agamba kiki kino Rusa abadde acting sijja kwogera bingi. Twabadde ne ku mukolo gwa casual workers gwabaddewo wano ku Lwokutaano lwa wiki wedde ku Lwokutaano nga tuli wali ku Kitanda nga tusiibula bakazo abeera natudde ne Rusa twagubaddeko omukolo gwali badde gw'amasanyu ninga talina ssanyu. Oba yategedde nti ekifo tebakimu. Si lwakuba nti yategedde nti bakimuwadde nenga omuliro gwatuddeko embalabaasa oba embalasaasa emubojja. So mu bufunze njagadde okusiigira ekifaananyi ekyo omuntu anjijeko olukongolo nti Lukwago kyekizibu. Ekizibu kiri mu ntebe eyo. Kujjukiza bannayuganda katuwaka information bigambo byali bya President Yoweri Kaguta Museveni si byange era ina bafalasira ng'abakakasa nti ekifo ky'obwa meya mu Kampala kiri useless yakijjamu ddaki olwa ssemateeka era ng'abakakasa nti yalina obuyinza ne minisita we owa Kampala ne ba executive director baalonze kati obulemingira ba meya President bwe yavaayo n'akakasa gamba meya talina buyinza byogera ne meya alina obuyinza President yakukakasa temutya tebo kyekifo kyonna kiguddemu President yabyogerako ng'abalaata kumpi omwana ffe yamuggyako amaanyi singa mukutte ebigwa road mayor ampeyo eddakiika esekendi emu njujukiza Honorable Kakembo nti amanyo gaddamu kubanga luli etteeka liri eryasooka lyalimu ebintu bini naye ate baddamu ne bakola amendment ne liddamu amaanyi.
mbadde nkubuulira ekigambo kino mu lufuutufuuti naligamye nti problems ezisooka ziri structure nti ekifo ekyo bakistructuringa mu mbeera egamba nti wabeerewo omuzungu gyayita eclipse mwezi na njuba enjuba n'omwezi nga bitudde mu ntebe emu kati era ffe twagamba enjuba n'omwezi bikole ki birwanagane kakati ekifo ekyo bakijja ku level ya kaawo oba eya town clerk bakyelevating ekibeere nti executive director yabeera the face of Kampala traditional and historically and in practice worldwide mayor yaba face y'ekibuga era nga wotandikidde wali nti nyine ekibuga naye mu structure gye bateeka ba mwami Museveni bayagala executive director yabeera face ekyo tekyaba no kyebalwana n'okutuusa olwaleero kibeere Jennifer bakikola nnyo ne kigaana ne bakipika ne kigaana kati kyebaze balwana era oba kusanga nga gwe olinga Andrew Kitaka simanyi obujjukira Andrew Kitaka musajja wattu typical yali engineer era engineers typical civil servant nga tajja kudda mu bintu bya kifaananyi byakwemulisa bya ganti ye face ya Kampala oyo ne bamuze bali ono rusa tebamushoti listinze rusa lwaki tebamushoti listinze ensonga ziyinza okuba yendala naye director wa gundi wa ligo naye rusa at least nze mumanyidde ebbanga ddene okuviira ddala Makerere rusa bapimye engatto bagana yono anabeera face ya Kampala kuba baagala omuntu abeerawo mu kifo ekyo nga boolaba nti Kagina abadde face y'enguudo nga myunula era Kagina yali zayimiza anasaanikira meya exactly yes ekigambo ekituufu anasobola okutusaanikirira meya oyo enjuba eyakamisana omwezi bagukolera kwa kaddi kiro naye omwezi gweyitiriza ne gujja emisana gulwanagane neki n'enjuba kakati road mayor ekifo ky'obwa road mayor y'enjuba ekifo ky'executive director gwe mwezi town clerk accounting officer oyina kuba ku desk eri toyina na kuba mu kamera toyina na kuba ko kyoyogera toyina na in fact simanyi obumanye ne kawe wa kiso yetulira nnyo nali kawe wa kiso in fact twali badde olwalo tetudebating na kifo kino nti balese executive director kuba toyina manifesto era ngenda nenda banga bambuza utandikira kuki ngani uli accounting officer waliwo road mayor bamulonda ina manifesto yeye yamanagamba nti nyina kino nekino byengendo okukolera ekibuga gwe accounting officer kawo olina kukwata nsimbi kuteeka mu nkola road mayor n'abakulembeza abalonde be bayisiza ne but mutujja nakutandika okudebatinga ona ekibuga nakisobola oba takisobola ngani ona atandikira kuki mpulidde kuna kumawulire ga CBS nti bana Kampala bana Uganda mwagala ono omupya ajja atandikire ngani ulidde waliwo alina manifesto gwe tolina manifesto era tuteekeddwa kuba na manifesto oli mukozi gwakulira abakozi kakati kyenkugambye nti problem eri structure gye bateekawo nti mukazi wa tukati ali yawominga naye mu bwongo agamba hawo bantandikire kasasiro bantandikire ku ngudo ntandikire kuki tanatwala na buvunanyizibwa na kugamba nti naye oba plane y'ekibuga erichi road mayor ne policies zaabwe ziri zitiana kina kakati ye problem nambe kuswa kamulonda leka soketo ajja kufinisira leka kanchimaliko nga sorry bobo buno mulimo bagulanga yes bobo ogenda okusaba oyina okumanya ekibuga kyogenda okuweereza usika boboje tuminza kugamba nti olubakulonze ku CBS wano bakutaddewo nga wasaba omulimu otandika okulowooza ku byogenda okukola ngomubuuza nti akolengani anti kyekugambye alina kubuuza ku bya road mayor yalina
basajja batimbye zibana muliwoyita nkuuka owebwo walinyumya kigwe otumutwala mukuuka nafa bana baboda yepikidde nkuuka bachalika nkole ntegeka babikingi buga nteleka kuluno ntwaleyo famile z'omwaka nguyingira mbinuka nadeda kapupu kaboda nyabo boda netukuwa obuyondo kuboda nyabo boda leka ndye kuzange ndabe nkuuka mutwalo ira tugende kikosi Desemba 3 mulumu lyona eggwanga lyakitegejjeta n'obudde bwankuuka lwagidwa move it okwekakasa kw'olunaku lwonna. Bond 7 Uganda National Lottery. Operation World Creation. Hema Nacho Minu Water. Uganda AIDS Commission. BBS Terefina. Mwanyi Tarimba Limited abakutuusaako kawampologoma owedde kende ekitongole ky'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda nga kati kiri mu kaweefube owakulwanyisa omusujja gw'ensiri. Ambiance Group of Companies. Uganda Communications Commission. Pepsi, thirsty for more. Ne. MTN. Together, we're unstoppable. Uganda nga tusibula 2024 mu ssanyu eritabangawo munkuuka masavu ku masavu mu ngeri ey'enjawulo ennyo etuyingiza 2025 nga tuli ne banywanyi baffe aba Uganda Communications Commission UCC abalungamya ku by'empuliziganya mu ggwanga mu ngeri y'obuvunaanyizibwa tosubwa endongoka kundiiri abayimbi b'eggwanga ab'enjawulo okuwangula ensimbi okuwangula zibodaboda n'ebirabo ebirala nfufuolo Fireworks ba comedian kuno kupepeya tugenda mu lubiri emmengo nga 30 abawuliriza bakyabasa ffenna essaawa 24 nga tuli wamu ne UCC lwagidwa move it okwekakasa kw'olunaku lwonna. Bond 7 Uganda National Lottery. Operation World Creation. Hema Nacho Minu Water. Uganda AIDS Commission. BBS Terefina. Mwanyi Tarimba Limited abakutuusaako kawampologoma owedde kende ekitongole ky'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda nga kati kiri mu kaweefube owakulwanyisa omusujja gw'ensiri. Ambiance Group of Companies. Uganda Communications Commission. Pepsi, thirsty for more. Ne. MTN. Together, we're unstoppable. Nabagereka Development Foundation ekutuusako ekisakata kya Nabagereka Gatonnya 2025 kujjana ne school e Bombo okutandika nga 4 okutuuka nga 18 January 2025. Ekisakata kya Nabagereka ly'eggunjuliro ly'abaana mu mpisa ennono n'okubasigamu obuntu bulamu okwongera okukuza abaana abo obuvunaanyizibwa kyakutambulira ku mulamwa okukwanaganya obuwangwa baffe ne tekinologiya okwewandiisa kugenda mu maaso mu ofiisi ya Nabagereka Development Foundation Bulange Mengo kujjana ne school e Bombo ku City Parents Primary School ku Trinity College Nabingo ne ku Matabiga Finance Trust Bank gonna okwetooloola eggwanga. Osobola n'okuwandiisa omwana ng'oyita ku mutimbagano gwa www.nabagereka.org okumanya ebisingawo kuba ku 0706 17 83 71 oba 0772 57 23 14. Ekisakata kya Nabagereka Gatonnya 2025 kitegekeddwa Nabagereka Development Foundation nga kiwagiddwa ekitongole ky'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda ekyanyigidde kati mu kulwanyisa omusujja gw'ensiri. Abantu bayeyeza ebintu naye bannange Big Extra Booster alemedde ku mutindo kyekirungo kyokka ekitaboola by'olunda ne bw'oba olunda nkoko oba mbizi oba kiki. Big Extra Booster akola omulimu gwa ttendo mu kukuza amangu n'okulabirira obulungi bye tulunda nga tebirwalalwala ne bifuna ennyama yeegasa nga byeyagaza w'olundira tewawunya wamma n'ofuna amagoba 10 ku 10. Abalunzi b'enkoko ndooza mukyerabiddeko kati nno buli lw'otabula emmere gy'oliisa kakasa nti otabudde mu Big Extra Booster paketi 2 mu kilo 10 ate oba ne bw'oba otaddemu akalungo konna musange mu Container Village ku Juba Plaza edduka namba B008 oba mu maduuka g'ebyobulunzi essimu 0759 314 Big Extra Booster yeyekka. In a world where only the best survive, you need a fuel that can match your drive. A fuel with unparalleled protection for your engine, superior efficiency and unrivaled performance. A fuel so unbeatable, when you get behind the wheel, you will focus on only what really matters, the journey ahead. That fuel, Shell V-Power. Because no other fuel gives your engine better protection, better efficiency and better performance. Be unbeatable. Drive unbeatable.
Shell V-Power. Shell, go well. Solo Heights ye woteri yogerwako Masaka City omutindiri kugwa nsi yonna balina ebisulo ebiyonjo gardens ennungi musobola okukolera omukolo gwa buli kika conference halls erimu abalina workshops ne seminars restaurant yaabwe efumba emmere ya wano n'ey'ekizungu balina health club ennyonjo okufa gym sauna steam bath ne massage byonna nga birungi ddala balinawo ne saloon ennungi okuzaama eri abakyala n'abaami tulina ne drive through wosobola okufunaka kofi n'ekyokulya ekyangungu nawe alina abagenyi bava mu mawanga g'ebweru baleete ku Solo Heights ku lw'ekyotera mu Masaka City awo mu New Combo essimu plus 256 200 926 706 8 katonyeze 8 CBS FM. CBS FM ku 8 katonyeze 8 abazadde mwenna tubaaniriza ku Rainbow Corner Nursery School and Primary School ezana bunamwaya ku luguudo lw'Entebbe nga bano batikirivu nnyo mu kuvumbula ebipya buli lunaku olukya. Rainbow Corner tukulembeza okugunjula omwana nga musanyufu ate nga yeyagala. Abasomesa baffe n'abalabirira abaana bamalirivu nnyo okuzuula ebitone eby'omwana byonna ate n'okubikuza nga bateekateeka omwana okuba omuyiiya ate omuvumu mu buli kyakola. Ebibiina byaffe matiribona gennyini ate nga compound gaggadde. Abaana beeyagala ne batendekebwa mu art and craft, okuyimba, emizannyo, empisa ez'obuwangwa n'eddiini. Wandiisa omwana wo kati ku Rainbow Corner Nursery and Primary School ebiseera bye eby'omu maaso bibe bitangaavu. Okumanya ebisingawo noti 753 36 noti 834 oba noti 772 36 noti 834. Leeta omwana wo kati agunjulwe. Tova wakanga tolide ku Prestige Margarine. Prestige Margarine yajudde ebirungo naddala vitamin omuli ADE ate ne B12 ebikuwa amaanyi okuyita mu lunaku. Abaana bawe Prestige Margarine bawomerwe omugaati ate n'okula obulungi nga balamu ate nga bagezi. Amasavu mu Prestige Margarine matono ddala ebikuyamba okukuuma omutima gwo nga mulamu. Mu ngeri y'emu osobola n'okumweyambisa mu kufumba chapati, amandazi, puddings n'ebyokulya ebirala. Prestige Margarine ali mu bipimo ebyenjawulo era asangibwa mu supermarkets ne mu maduuka gonna. Prestige Margarine, delicious, health and yummy. Bannayuganda ebipya bibino tubanjulira Luke Solar Power abalina kalonda yenna akwatagana ne solar. Balina battery ya solar empya esookedde ddala mu Uganda eyitibwa super capacitor nga ewangali emyaka 45 beddu. Balina offer eri amasomero, amalwaliro, banka n'ebitongole ebirala nga mwetaaga amasannyalaze ga solar single phase ne 3 phase ku bbeeyi ntono. Balina ne kamera ekika kya Kalavu eziraba ebifaananyi kya colored mu nzikiza. Bakuwa sola amataala 4 ku mitwalo 9, sola okuli TV ku mitwalo 75. Kale beeyune owone bills z'amasannyalaze. Luke Solar Power basangibwa Masaka City ku kizimbe kya Hajj Mpuga, Kampala Road, room number 7 e Kampala. Basangibwa ku Lubaga Road G1 Hotel. Ebisingawo bakubire simu noti 758 M5M9 yakatwegatako. Tuli ne Lord Mayor, tuli ne Honorable Mbwa Tekama Michael Kakembo atera nitubeera ne Honorable Mpindi Bumali. Tubadde tukyayogera ku obukulembeze obupya Executive Director awamu n'omumyuka we President be yalonze okudda mu bifo byabali abaavaako. Obadde sebo Lord Mayor ogamba nti policies zonna zina kubeera za Lord Mayor. Naye ate wano ndaba abakulu bye bagenda okutandikirako oba Executive Director bye yawandiise mulimu waste management practices okutandikira ku nsonga eyo, urban planning, simanyi oba waliwo urban planning, traffic congestion okwadressinga ebya traffic akalipagano k'ebidduka, public safety and security, okudevelopinga program eza abantu obutale kwigamba vingi nnyo biri wano byakutambuli. Kakati kyekugambe Kasobeza mwanya nazo oyo naye ne bimugenda mu bwongo kuba kati mu manifesto kiri social contract kijayina n'abantu people of Uganda obuyinza mu article ya Semateeka on who governs them and how they should be governed through
the people of Uganda shall consent on who governs them and how they should be governed through fair elections. Obuyinza bw'abanna Kampala b'abanna Uganda. Kakati ekikusika ekiri emabega w'ekyo lwaki ekifo ekyo bayagala bakiwanike bangi then bagatteko n'ebino ebirala ebyo authority ebyo kigumaza kubanga singa yali authority wali badde nti tewali kubanga authority tebaamu kulonda kakati ugamba oti anti authority ate bakubira mwaka lulu kakati byakigumaza naye ekiri emabega w'ekyo kinya council zino zonna zolaba nti oba ku state hall oba magombolola wapi council zituula mu state house kati president Seven anti uliriza president Seven bw'atuula n'ayita ba minister babiri n'ayita ne ba RCC n'ayitirako ne executive director ne ba director kakati eno olugira nga batandika nga bagatuyita aba boda nga bagenda mu state house tuyita abata manya tulozani nga babalondereyo mu state house directives nga zifeyo nti kati bafudeyo n'ebikwekweto byako batembeyi nga bitudde mu state house wa public president Museveni kati ono kifaananyi gwe bateekawo nga face ya Kampala bwajja n'alangirira ng'olwo kukikola nga bagamba bali be balina obuyinza kibalangiridde kyekigenda okukola bano balukwago tebalina ki buyinza ne bwanayogera ebibye teri agenda biwulira tebijjagasa kati kyekifaananyi mwami Yosef kyeyayagala okuteekawo era kibalwana okuteekawo kyatuuka nga Jennifer kimukaluubiridde mwami Museveni n'ayagala ogoba Jennifer n'atuuka n'alizayininga kuba Jennifer baliba in fact Jennifer yali yasooka mu kaguli Jennifer yatuuka n'okuvula gwebabuze lwaki Jennifer bwe yalizayininga yaddukira mu America n'ebigambo ebyo yayogera omumyuka we simanyi oba omujjukira Judith Tukahirwa naye yaddukira mu America naye n'ava wano Kisaka ndowooza koti ze zikyamusibye je bamukutte tannaba kugenda kakati njagala okulaga ekifaananyi ekyo nti munda mulimu ebirala ebijjiramu ebinene ebireeta obuzibu era bye tuzze tulwanako omwaka guno oguwedde 2024 twagenda okutandika nga Africa Development Bank egenda kusiba ssente z'enguudo nga batuwadde ssente mpitirivu naye nga bwe zijja okukola enguudo ate ne ziddayo mu gavumenti eya wakati executive director bamugamba bugambigira bwoti nga bulabye bya Bank of Uganda nti mu second yemu obuwumbi nkanga ne bugenda agencies za government zino bazikosanga conduit ssente ne ziddayo kati accounting officer kyenkugambye nti ono mukyala bajja mugawo twagala bweziti ate saze mu kaseera ka kalulu tulina loan yene ya World Bank nkaga mukabi bogatako ne za Africa ne za French Greater Kampala bajje yonkinze negena ne wamwe yentene bajje ko $1 million 10 tuteke mwakiri ogwamayanja tufe ku matabagano netuka tuzimbeko obutale kama maji Kampala bajje bagenda kateka ko obumbi 8 kazimba abumbi 8 akegga bakagenda kumala obumbi 3 mu 3 akeka mu kyo obumbi 17 ne bali okaba kugamba ntinno zine engudo zino zonna nga baleta kilomita mu yabumbi 14 14 billion kilomita nebino nenga sente zino bazikunganya ne ziddayo mu government accounting office ono aline biragiro ziko kati eno nga bajja kusanga obuzibu baga nti ayino obuyinza road mayor tujja kumalagalagira olwaliro wakiseka waliwo ekibati kutaka eryasigalawo omanye ettaka lyani kati Hiro mwe Museveni yagamba kakatalike wakiseka konna nabo natuketanga tukazaayo nabagamba mwerwanya mwe bakayita mulwana bakasoro naye binaddirira bagenda batwala kaka akatali nakasero olwalero manya mwagala ayo manye cyapa kye nakasero wekiri abo Innocent bali kudemba olabye ebyo ebiriwo byonna bigenda maaso KCCA netuuka negamba nti bwe hamwe ebyo byozimba bifu
tebirina na plani nibo bizimba nakati abizimba ne kuberi kutwala ku kijjukizo naliziba naliko kisiza birombo jana embibala kye kugamba nti kye baagala kye kifaananye ekyo omuntu gweba nga mwami Yoweri Museveni kyalagira eri mu State House nga kye kikola eno nga so kyosigira bannakampala ekifaananyi nti newankubadde tufunye obukulembeze executive director omujja n'omumyuka we teri kigenda kukyuka ina kusigala ngera bwe tubadde ono mukyala kyenkugambe azze yagenda okubonaabona kuba bamuleese okukola emirimu gye gyasuubira gyajja okukola si gyagenda okukola ebyo byayogera binza okuba nga bye birire mu manifesto yange tukole ku myala tukole ku nguudo zino eziwomogose tuteeke amataala ku nguudo tuzimbe obutala abantu bafunire obakwa ebyo byebiri ku ngulu nebye bamuleeta okukola birala kakati awo agenda kufeesa bamuleeta kukola mirimu mirala funalebombwateka Lord Mayor omuwulidde gaibo wula Lord Mayor amalamu bana Kampala isuubi ng'olumi lwa Kampala owulira amaziga nga gakukulukuta ene webuuza ebensi yaffe eragawa naye nze njagala kumwebaza mu Lord Mayor anzikiriza nsooke muyiseewo ka information katono bwe nabadde njogedde naka information ke yampadde ku byokulonda bya 2025 nsaasira nkazeeyo katono kubanga yakampadeko information era nagamba bannayuganda nti bannange kinga kituufu ti wayinza otaba okukonda 2026 njagala okumujjukiza n'okujjukiza bannayuganda nti Museveni gwe tudinga naye tudinga n'omusajja muyeekera era ye amanyi bwakola biki ebintu bye Museveni yali nga ali mu nsiko ng'alwana tayasabaako obote nti tegekera ebibira mwe nnaalwanira era omuyeekera ye bwakeera ku makya amanya bwazannya omuzannyo gwe kubanga omuyeekera omuzannyo guli irigo bakukwata sibe kiri n'okutta ne bakutta naye yasurvivinganga nga yamanya nga ngenda kati mbaale kusisinkana bamwesigwa tuteese ku kino n'alinnya muluka n'amanya kati ngenda ggulu so olina kuba mugezi nnyo ate omumalirivu okulwanagana ne Museveni era batoli mugezi nga toli mumalirivu then tosobola kumwanganga mu byabufuzi kubanga tosuubira mu Museveni mulundi nagumu Museveni ajja kujjako teekereteekere playing field ennungi tekati genda sebotanako okuyega olina kuba mukalabakalaba ng'owamali bwamu ekirevu gwe kennyini agala okwesimbawo nomanya wawe nno okugenda banga bwegenda mulale bajja kunkuba emiggo sobola okugenda underground clandestinely nentuukiriza ekigendererwa kyange nentuuka ku bantu bange naye nga mpise wansi sijja genda mulale sijja kwemulisa kubanga ajja kunkuba tyagazi naye tekisobola kuŋŋaana nze okujja kyo nekubira muntu wange essimu nemusikana mu lujjalo nentwako bye twogera nga byabufuzi so jala okubira bannayuganda bo n'abali abali mu byobufuzi tumekwekwasanga nale mu bbuzi okutuga tuzuukuke twekole kye tulina okukola nga tukikola mu butuufu tukikole mu butuufu tulumbe omusajja abe mutwe bakalaba tumwangange mu ngeri yonna enasooka wanga ne bwonagana yolukwaga nsingako obukulu ajjukira tudde ku nsonga eri njagala mujjukiza ku referendum nga mmaliza ku kino referendum baagituuzaako nze ndoba mu senior 6 ebiseera ebyo yali okujja ebibiina by'obufuzi bayiggulewo era bamu babiga baali bagiganye nga bajoze naye naateeka bokyegeri be naateeka yasobola okuteeka baddabe kandidate birokonda ne kuba kati gwe bwojjamu fuso ngamba tekujja kubaga ateekateeka bakatumba oyebe ng'ekonda kubaawo nga bagamba konda kweko nga kuwedde gwozize abaakukubya omupiira kijoma nkinyaga bitono tweteeketeeke era tube bagezi kati eby'e Kampala muganda nga abyogeddeko asinga obitegeera lukwagoze binka by'amaziga naye ng'ate President Museveni yakyogera ye nnyini akigamba bannayuganda bamputubutu bagaana okuwuliriza n'okutegeera amazima ne bafuuka bakiiso kya mbuzi ekirekerera omussi ne kitunulira omubaazi hakati lukwago naye akonfamize President Museveni ekintu yakiwamba Kampala yamuwamba mwagala wuwe sebizo byonna bigende maaso mu Kampala kugamba Lord Mayor talina mulimu nedda kati yenkuga yeye yini akyogera mu kamwake nene enkola kati bakolamu n'emizanyo gye bazannya bw'otunulira ba executive director abagezezzaako okwagala okolagana ye ba endizapo batya akwadde ebyafaayo n'agamba ne yasookawo yaddukira mu America ne yali deputy we yadduka ono yamuteeka nga tannabuuka kakati ono azze tamanya teweyibaala banno bw'osikidde ngegira tabaana ekikunona katwagala basabira si byangu ne Kampala ono alimu interest z'abakulu nyingi nga bagambye ez'owina basangana katono nnyo tusooke tuve mu bubaka buno then oli kugendemu bano be bamu ku bayimbi abaneeta bamu
munkuka masavu ku masavu 2024 kuluno teri mbozi teri bya story ndongo lukoba ku lukoba kuyimba kusanyuka kutandika kubacha 2024 paka 2025 era kumacha Andy Kenzo Bebe Cool Winnie Nwaji King Saha Rema Namakula Fikfa Maika Pastor Bugembe Dr. Hildaman Lalian Skinny Abalambarine Mukadako Mwino muvemu kusaga make sure we get the numbers muje omwaka mukulabye twali gwa kasongo yeye mobali nangai enkola ya mwanyi tarimba atali fitu wete kule bala enkuka masavu 2024 mulubire mengo ngasatu mulubu December mbona wewo yuagidwa move it okwekakasa kwa lunaku lwonna. Bond 7 Uganda National Lottery. Operation Wealth Creation. Hema Natural Minu Water. Uganda AIDS Commission. BBS Telefina. Mwanyi Tarimba Limited abakutuusaako kawampologoma owedde kende ekitongole ky'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda nga kati kiri mu kaweefube owakulwanyisa omusujja gw'ensiri. Ambiance Group of Companies. Uganda Communications Commission. Pepsi, thirsty for more. MTN. Together, we're unstoppable. Basebo ni banyabo munsonyiweko okusinzira ku ndowooza yo diro olina okunaaba mu ngalo. Inze ng'abantu tebannayingira hoteri yange mbakubiriza okunaaba mu ngalo ne sabbuuni ku mulyango okutangira buli omu kyatteeka balina okukozesa sabbuuni kuba kye kibayisaawo. Nga nvudde manju naaba mu ngalo zange omusomesa wange yaŋŋamba kitowuka. Kyokka omwana ono ozanyira mu mboozi z'abantu abakulu wammazi n'aba mu ngalo zange nga mmaze okulongoosa omwana ng'akoze obubi era ne wemba nga ngenda omuwa ekyokulya. Bwe nzinaaba naawe n'ozinaaba kitegeeza ffenna engalo zaffe ziba nnyonjo. Obubaka buno bukutuusibwako National Hand Washing Secretariat n'obuwagizi okuva mu UNICEF. Bannakampala tubagalizaako omujja gubeere gwa mirembe ogujjudde ebibala mitwalo gyammwe efiiragulago ba Ebonies banantebega mu Katemba oluvudde mu Serena Hotel mu kujaguza emyaka namu 7 gye bamaze mu nsiike ya Katemba era kati ba Ebonies mu nnaku enkulu zino zonna bagenda kubeera mu maka gaabwe ag'omulembe Theatre La Bonita New Year's Day Ebonies at 47 special show yaabwe bakulembeddwa mu Professor Bossa ne bonna ba Ebonies bakafulu ba stage ab'olulango essaawa mwezi akawunge ng'obudde budda ku bunnaabwo kale bw'oba wafikidde ku Serena nawe atasobodde kugendayo guno omukisa gwe gugwa gwokka omwaka guno ne Christmas season Ebonies at 47 special show muleete obwana bupira bimwena mumpiseeko buyisi memba kakasa 2025 njabatikiramu ojja kuntegeera fenna tugoyinga mu Theatre La Bonita ku New Year's Day okulaba ba Ebonies. Abalunzi b'enkoko tubeebaza naye amagoba temufuna matono nnyo olw'obuseere bw'emmere y'enkoko kati okufunamu nkwanjulira akalungo masala broiler concentrate kali mu bbeeyi nsaamusaamu ng'ate kakuza mangu enkoko ate nga n'omutindo gwa waggulu ddala omwezi gumu enkoko ng'otwala mu katale gwe toyagala nkoko efuna omuwulo ogwegasa mu kiseera ekitono bwe kityo abasuubuzi masala broiler concentrate mumusange ku Container Village Juba Plaza room B008 ate gw'omulunzi masala broiler concentrate musange maduuka gonna ageesigika agatunda eby'obulunzi wonna mu ggwanga ebisingawo okuva ku 0753556372 buli lw'oliisa enkoko emmere nga ya buseere kisala magoba ago n'olwekyo weekwate masala broiler concentrate. Ku mulembe guno abantu bazimba mu ngeri eya sambala n'ebizimbisibwa ebitali bya mutindo by'ebizimbe ebigwa ne bitta abantu buli kaseera. Lweza Clays fefeka balina ebintu ebigumu okuzaama ebyokuzimbisa n'okusereka ebiva mu bbumba eryaffe eryawano amategula max pans olumooli partition blocks floor tiles n'ebirala bingi. Tusange ku Entebbe Road mailo 7 zokka essimu 0779 655 664. Lweza Clays. Ku Sunday no mu programu yaffe gy'envudde tukuleetedde munnabulemeezi omusuubuzi w'ebirime Kayingo omuli n'ekyemmwanyi Ssaalongo Kigozi Stanley ali mu myaka 9 ng'atutotolera obulamu bwe mu mulimu gw'obusuubuzi obwo okuvira ddala mu gy'ataano. Oyagala okumanya obukulu bw'ebibiina by'obwegassi embeera y'ensi yalinga etya mu biseera ebyo abantu beeyisanga batya. Tosubwa Ssaalongo Kigozi Stanley mu programu gy'envudde ku Sunday no okuva ku ssaawa 1 ey'akawungeezi okutuuka ku ssaawa 2 ng'oli ne musajja wa Kabaka Birimu ya Matovu.
okweterekera fenna buli omu alina engeri gy'aterekamu akasente ke. Waliwo ffe abazitereka munda mu faliso, mu kabookisi, abazisimira mu ttaka n'abalala mu sitookisi. Naye era mu byonna buli omu alina ky'aterekera. Kankwanjulire NSSF Smart Life Flex Plan ekusobozesa okweterekera akasente okutuukiriza ebigendererwa bye bitonotono wamu n'ebyo ebineneko. Tandika n'obusente obutono ddala siringi 5,000 zokka. Nyumirwa amagoba amangi ddala aga buli lunaku okutereka wamu n'okugyayo sente zo mu ngeri etakukaluubiriza awatali kutanzibwa okuva ku nkola eno era ng'osobola okugivaako wonna weeyagalira. Weewandiise leero ng'okozesa app yaffe eya NSSF Go oba genda ku ttabi lya NSSF erikuli okumpi okutandika olugendo luno olw'okweterekera. Tukyalire ku mutimbagano gwa nssfug.org oba tukubire ku 0800 okumanya ebisingawo. Amateeka n'obukwakkulizo bigoberera. NSSF, a better life. 88 katonyeze 8 CBS FM. CBS FM 88 katonyeze 8 Parliament yaffe ye program jocha uliriza. Tukujukiza muganda wange tubanafa aba DFCU bakuletedde enteekateeka y'okusobola okufuna emmotoka gy'oyagala eyo eyabuyonjo oba eyokola business. Emmotoka ekika kyonna kye weetaaga oyinza okufuna generator okusobola okutambuza business yo, capacity yonna gye weetaaga nga basobola okuwa ebitundu 10 ku buli 10 ku sente ze weetaaga ate nga amagoba matono ddala okutandikira ku bitundu 10 ku buli 10. Kale enteekateeka eno gye bayita Kimale ku Sport with DFCU Vehicle and Asset Financing wandibadde ogifuna n'obanga osobola okukola ki okwefunira ekyo ky'oyagala. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa ogenda ku matabi ga DFCU mu gwanga lyonna oba n'ogenda ku mutimbagano www.dfcugroup.com n'osobola okufuna ebisingawo n'otegeera kikyo olina okukola okusobola okufuna. Kale nno tukugamba DFCU erungamizibwa Bank of Uganda ate Deposit Protection Fund be bakuuma ensimbi eziserekebwa mu banka eyo okutuukira ddala ku bukadde 10. Abazadde mwenna tubaaniriza ku Rainbow Corner Nursery and Primary School Zana Bunnamwaya ku luguudo lw'Entebbe nga bano baatiikirivu nnyo mu kuvumbula ebipya buli olukya. Rainbow Corner bakulembeza okugunjula omwana nga musanyufu ate nga yeyagala. Basomesa baffe balabirira bulungi nnyo abaana ate bamalirivu nnyo okuzuula ebitono by'omwana byonna ate n'okubikuza nga bateekateeka omwana okuba omuyiiya ate omuvumu mu buli kyakola. Ebiina byaffe matiribo gennyini ate nga compound gagadde. Abaana beeyagala ne batendekebwa mu art and craft okuyimba emizannyo empisa ez'obuwangwa n'eddiini. Wandiisa omwana kati Rainbow Corner Nursery and Primary School ebisira bye eby'omu maaso bibe bitangavu. Ebisingawo ku bisimu noti 753 36 noti 834 oba noti 772 noti 834. Omwana muleete asobole okuyiga. Tugendedde mu birango tubadde ne Honorable Mbwa Watekama nga atuwa saidi endowooza ye tutunuulidde omukulembeze kati mu Kampala. Lord Mayor atusigidde ekifaananyi ng'atulaga nti niwe tunaakyusa obukulembeze era ekizibu kikyali kinene obuweereza ffe bannayuganda oba bannakampala bagamba the age justifies them. Ekyo kikyamu oba kyogedde twetaaga buweereza banoganda balina kwebuuza ani atumye obuweereza. President Museveni yatumye obuweereza mu Kampala kubanga akikoze kagenderere. Simanyi benchmark nga poliisi ye ey'okulowooza nti obuyinza bwa Kampala abuwambe abujje ku bantu abaweddwa mandate kubanga abakulembeze mu Kampala abalondebwa bakansala ne Lord Mayor. Naye tusooke tusimbe wakati abantu gye balina mandate bw'obuweereza butuuse nga bwe tugamba nti bannakampala kati kyembudde gamba nti obuzibu bonna buli ku political will. Nti President Museveni yekamala byonna ng'eggala essajja yakuba ennoga ate yagala n'ensekera agitte n'ebirala. Kakati tumubuuza nti omupiira gwe weetisse oli accountable. Ffe abajja okuyambako tutuwadde mukisa era kisaako omuntu ali wano program. Nengamba President Museveni obulwadde bw'alina kukulooza nti ye mugezi buli kimu yayagala okukimaliriza ne yeerabira nti emitwe ebiri gisinga ogumu. Nze nali mmanyi nti mu gavumenti z'abagunjufu bonda bulonzi ba minisita bo omaze okukkiriza nti omutwe ogumu gusinga manya emitwe ebiri gisinga ogutya ogumu. Nti oleeta abasajja bano Matt Oscar Kintu bakabalukwago bakakembo on board bajja ne talent ez'enjawulo muzigatte mukolo obuweereza obulungi eri eggwanga. Ku Museveni si bwe kiri.
niba baleta mwena ba minister era kiriza nti wanda balese mmwe muze kulya buli ku sente kulabula mmoroka za Bugombe nga zebako ambulera na ye munene yaino sala ku kyagala kikolebwe ebintu bimulemerera era n'atomera tulebuge ebintu tudwane bituswaza no tuswaza ogenda bugezo Tanzania ogenda Arusha nogamba wa president Museveni walinye nyonyina jja kombina ebibuga abasoma yoki ngabe binene n'okusinga Kampala naye nga biyonjo nnyo n'okusinga Kampala fa akabuga akafa akasinga obutonondo za mu Afrika katulemye okuyonja netawulira ko maziga mitima jabwe tingenda mukakata uni akalinga Arusha nokasanga nga Arusha kanyirira kamulembe kalimu emiti kalimu ekibira kayonjo okusinga Kampala atenga Kampala kavuga katono kandade kango okumanejinga nini twewana tukola wanga senga alesa abantu bano ngabona wazabaza executive director ngabo ogidde bulugiro gamba nti abantu bagala buweereza obuweereza mu bufunye Kampala je mwagala kwanga luyo kwasanga bana bya bufuzi basabana kizito tiralemeseza kuba nogera nti okale ngabo je basabana kizito nabala niwo kwa ugambye amanyi ogabajjeko n'okyogera mu gayenda yali na proud nti namujja ko n'obuza atacyakola ki agamba bana Uganda nti mulukwa gote mumunenya munenyenze Yoweri Kaguta Museveni yamujja ko obuyinza mbwesigalize mu sete businkole mbereze Kampala naye nganyo okutusa obwereza ku bana so una Kampala talina buweereza alimate kufuka kiso kya mbuzo okunenya lukwago gwamanyi nga ne Museveni yawogera misana tobuyinza nabo mujjako katubuza president Museveni goliko byonna political will jitizeyo eko kweza bana Uganda obatuseko service delivery bana Uganda ibagala ukola ekibuga Kampala kale nga kifanako kya Arusha banga nandi bade njogera Dar es Salaam but Dar es Salaam is too big Dar es Salaam nene nnyo nayo kisanga nti nyonjo okusinga Kampala akatawera na kota ya Dar es Salaam abi Dar es Salaam bakikola batya tokanga abakombozi bajja no mu 7 ngabe ngamaro bakakola mu Kampala bewunya ffe bayinza kinana 7 Uganda yali wagulu nnyo ku Tanzania kati ogenda Arusha wegana kusonga Uganda ogenda okolera Arusha ogenze ku kiyeyo ngeri better than us Arusha kana akatawa akabuga atenga sire capital city ogenda Dodoma wekanga ogenda Dar es Salaam wekanga President Museveni bwagenda akyali akoba ne mu East African Community batesa kubiki byabadikitera kweremeza mbuyinza oba kukulakulanya bitundu byabwe buli munna akopa gwe wo kikolotya ekibuga kyo kimanaging otya Dar es Salaam Arusha ogimanaging otya ngende Uganda nange managing bwetyo Arusha timumbera bwe information katono ku information ku ekyo kati just nga ku kyengudo yatuuka nakola statement bana Uganda simanyi oba bakyajijukira bali gyewunyizza nnyo yagamba twasooka kukola nguudo z'ebweru wa Kampala eri empanvu zeze Kampala nitusooka tuzireka kubanga teziri kamansho za kwejalabya ez'omu byalo ziri empanvu nti ze ziri n'omugaso kubanga ziyitako ebyamaguzi ebirime n'ebirala naye ze Kampala n'agamba those are luxurious roads za kwejalabya sukati n'atuuka ne Congo olw'okuba balinayo interest n'azimba enguudo zaayo mukulungu atekame yes ebyo binanga tunenyana katikati Lord Mayor ye taina role jayinza kuzanya kuba yatusaba obulu natugamba nze mumpe ngende enkole ekyo mumbeera ekyo onompa mukisa okukidda mwete kama linda katono nyidda ojja kunja naye kanchuweke empaji katono nnyo ojja kumpayo mukisa nnyonyolo kiki bayita obuweereza mu mbeera gye tulimu ensonga ya justice ne fairness mu development eyo nja kuginnyonnyolako kati ogedeke justice ne fairness mu development nayo nkulu Kampala wetu saba complaining adaffe talo butali bwenkanya mu distribution za resources ga masomero kazibe ngundo mu gwanga lino nesagala genda mu ekyo Lord Mayor yakugambye ngekizibu kya Kampala kiri structure kiri mu biwandiiko semateeka yawe gye bakola n'obuyinza mu ngabana gye babugabanamu Museveni yesigaza obuyinza bwonna kubanga niwano yabapointingira abakulu kakati obuzibu yakugambye gye buva ojja katubuterezeza tukyalina obuzibu bwa under no circumstances katono nya bisonyi wono under no circumstances ono idi council yali mulonze council council yalunda zezalondanga ba accounting officer ngo balonda chairperson wa district service commission ngo balonda chairman wa district land board ni council yali lonze teyali ono town kiraka wa Kampala so honorable Mpimbi nabyo byonna mu Kampala bwaliwulira naddala nga twesunga nti kakati tugenda kufuna ba directors abapya abwamu amaanyi nti obuweereza okutuuka ku bibuga ebyo bye twogerako Dodoma, Arusha, Kigali, Nairobi mukyali wala nnyo gye tuli naye bwe kiba nga ekizibu kya Kampala kiri structure kuba awalala tetulina
bantu tetulina bukulembeze nga buli mu Kampala naye nayo tebuliiyo nze bwe ngenda Embale gye nasomera Embale used to be the cleanest town yese kirabayo Jinja bwe njitunuulira is falling apart kakati webanga structure ekizibu ddala kiri ludda wakuba mu Kampala mu Uganda olwawo nnyo okugamba nti ekibuga gundi kyekiteki kyoyinza okwogerako nti ddala kisaanidde. Sawa Bwana Martin Oscar okusookera ddala njagala kuyozayoza manyinaze ajati Sharifa Muzeki olw'okufunga omusobozesa okutuuka mu ofiisi ennungi eyo era njagala mukubiriza mugamba nti ave mu bigambo bino ebya Lodimeya ne Honorable Mbate bye boogedde nga basikidde bali mu Bwanga ekifo ekyo kikompe kya Butwa si kikompe kya Butwa era ajja kuweereza bulungi okumanya si kikompe kya Butwa. Omukulu Lusa abadde executive director Frank yomuku acting abadde acting executive director yomuku bakisabye ekyo mukisa omubi tebamushotiriza simanyi lwaki naye yakisabye abeere senga kibadde kikompe kya Butwa yandibadde tasabye mukyala Kisaka ne Mwami Luyimbazi ebiseera awo nga contract zaabwe ziggwako tebalina bye bataatuuka mu busondo obw'enjawulo okulaba nga contract zaabwe zizzibwa obujja era ne zizzibwa obujja ne basanyuka nnyo n'obubaga ne babulya ekyo mu kusombi ne batazimalaako ze bazizza obujja senga kikompe kya Butwa tebandisabye kukola tebandisabye bubaga obwo naye eze tebandironginze kufuna mirimu egyo naye nze nganze ekizibu kye nalaba awo mu KCCA ekiseera kye nasaavingirawo nga Lord Council nasanga ekizibu kiri nnyo ku structure engeri etteekere gye baalireetamu nti mulimu command centers za njawulo kakati weesanga nga waggulu eno oyina baminisita babiri ate baminisita waliwo executive director ate executive director ne baminisita osanga nga ba executive director ate nga baminisita tebabalabawo kyokka nga ate teeka ligamba nti ate minisita ya supervising ono alinga reporting ewa minisita na reporting mu cabinet oba wa president naye nga ate minisita ba executive director tebabalabawo era kirabise nnyo ku mulembe guno ogwa Kisaka nga waliwo minisita omu yanyumya n'okumeraga the office najesonyiwa ndaba bulabe naye sijja kumwogera wano kwegamba nga balina obwebindu ba executive director obwebindu obubalowoozesa n'okulowoozesa nti be bali ku ntikko so nga ate obwotunuulira etteeka minisita ali waggulu wa executive director kakati bw'ova eyo n'ojja ku lukiiko olukulu olufuga ekibuga olwandibadde amaaso g'ekibuga Kampala kakati olukiiko olwo ono executive director naye waatuula mu ntebe olw'okuba nti luli nnyo lulondwa nnyo luba nnyo ku opposition kati ye mu bwongo bwe n'ajja ne mentality egaa nti ngenda kukola naba opposition era tebambuulira kino tebambuulira kiri kakati ebintu ebyo bye bireeta ekizibu kino kyolaba era njagala mukubiriza mukyala structure ye eriko buzibu ki nti tesobola kuba tugitestinze tugirabye eganye okukola okuva lwe bagireeta mu nkola tesobola kukyuka senga era yakyukako structure teyakyuka naye etteeka lyakyukako kuba yo temwali mu speaker temwali mu executive director nze we nabeerera Lord Councillor nga Lord Mayor ate ye speaker ate nga ye executive nga byonna biri awo naye byo ne bikyukamu esobola okukyuka senga wabaawo wiiru sebo kankuweeyo information kwekyo mweyo amendment gyagamba baleetera ekifo ky'obwa speaker ne baleeta ne executive ekigendererwa kye baali baagala ate kisi kyekyajja kubanga mukyala Betty Kamya yaliwo nga minisita
yateekamu akawaayiro mu bbiiru akaga nti minisita wa Kampala yabeera political head. Story ndongo lukoba kurukoba kuyimba kusanyuka tutandika kubacha 2024 paka 2025 era kumacha Eddie Kenzo Bebe Cool Winnie Nwaji King Saha Rema Namakula Fikfa Maika Pastor Bugembe Dr. Hilderman Lalian Skinny Abalambalina Mukadako Mweno Muvemu Kusaga make sure we get the numbers muje omwaka mukulabye twali gwa kasongo yeye mobali nangai enkola ya Mwanyi Terimba atali fit wete gule bala enkuka basavu 2024 mulubye mengo ngasatu mu December mbona wewo yuagidwa move it okwekakasa ko lunaku lwonna. Bond 7 Uganda National Lottery. Operation Wealth Creation. Hema Natural Mineral Water. Uganda AIDS Commission. BBS Telefina. Mwanyi Terimba Limited abakutuusaako kawampologoma owedde kende ekitongole ky'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda nga kati kiri mu kaweefube owakulwanyisa omusujja gw'ensiri. Ambiance Group of Companies. Uganda Communications Commission. Pepsi, thirsty for more. MTN. Together, we're unstoppable. Kumulembe guno abantu bazimba mu ngeri ya sambala n'ebizimbisibwa ebitali bya mutindo by'ebizimbe ebigwa ne bitta abantu buli kaseera. Lweza Clays fefeka abalina ebintu ebigumu okuzaama ebyokuzimbisa n'okusereka ebiva mu bbumba eryaffe eryawano amategula Max Pans olumoli partition blocks floor tiles n'ebirala bingi. Tusange ku Entebbe Road mailo 7 zokka. Essimu noti 779 655 664. Lweza Clays. Kankwanjulire kawampologoma Obwakabaka akolebwa okuva mu nteekateeka ye Mwanyi Terimba akawoowo eddekende ono kawa yennyini ali mu mpimo bya grams 2 5 10 25 5 ne kiremo ate ng'ali ku bbeeyi esobola buli omu. Abazadde ng'abaana baddayo ku ssomero mubagulire kawampologoma anti awagala obwongo oteekateeka kwanjula weekwate kawampologoma omusiiko obulungi onyumisa omukolo gwo afunika ku muganzirwaze Katwe mu supermarket ne mu maduuka gonna. Omusuubuzi tukubire ku 0703 62 57 13 ne ku 0779 11 14 nkaaga. Nywa ku kawampologoma okakasize ddala nti Mwanyi Terimba. Bannakampala tubagalizaako omujja gubeere gwa mirembe ogujjudde ebibala mikwano gyammwe fiiragulago ba Ebonies Banantebega mu Katemba oluvudde mu Serena Hotel mu kujaguza emyaka namwe 7 gye bamaze mu nsiike ya Katemba era kati ba Ebonies mu nnaku enkulu zino zonna bagenda kubeera mu maka gaabwe ag'omulembe Theatre La Bonita New Year's Day Ebonies at 47 special show yaabwe bakulembeddwa mu Professor Bossa ne bonna ba Ebonies bakafulu ba stage ab'olulango essaawa mwezi akawunge ng'obudde budda ku bunnaabwo kale bw'oba wafikidde ku Serena nawe atasobodde kugendayo guno omukisa gwe gugwa gwokka omwaka guno ne Christmas season Ebonies at 47 special show muleete obwana bu 2024 mu mpiseeko obuyisi naye mbakakasa 2025 njabatikiramu mujja kuntegeera fenna tugoyinga mu Theatre La Bonita ku New Year's Day okulaba ba Ebonies. Nabagereka Development Foundation ekutuusako ekisaakata kya Nabagereka Gatonnya 2025 kujjana ne school ebbombo okutandika nga 4 okutuuka nga 18 January 2025. Ekisaakata kya Nabagereka ly'eggunjuliro ly'abaana mu mpisa ennono n'okubasigamu obuntu bulamu okwongera okukuza abaana abo obuvunaanyizibwa kyakutambulira ku mulamwa okukwanaganya obuwangwa baffe ne tekinologiya okwewandiisa kugenda mu maaso mu ofiisi ya Nabagereka Development Foundation Bulange Mengo kujjana ne school ebbombo ku City Parents Primary School ku Trinity College Nabingo ne ku Matabiga Finance Trust Bank gonna okwetooloola eggwanga. Osobola n'okuwandiisa omwana ng'oyita ku mutimbagano gwa www.nabagereka.org okumanya ebisingawo kuba ku 0706 17 83 71 oba 0772 57 23 14. Ekisaakata kya Nabagereka Gatonnya 2025 kitegekeddwa Nabagereka Development Foundation nga kiwagiddwa ekitongole ky'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda ekyanyigidde kati mu kulwanyisa omusujja gw'ensiri. 88 katonyeze 8 tukomeo kumpeo ku 88 katonyeze 8 CBS FM. Omuzadde afaayo okusomesa omwana omuzadde afaayo ku ssomero ly'omwana lyasanidde okusomeramu asobola okufuna omusingi omugumu. Essomero lirimu
Caring Heart for Children Pre and Primary School Masulita somero dungi nnyo ebizimbe bya mutindo abasomesa batendeka bulungi ensomesa ya kikugu ensula n'endiisa by'abaana nnungi okuzama anti twetanira nnyo emmere eri organic awamu n'obukuumi essomero lyadde ne boarding. Caring Heart for Children School Masulita tuli wagazi bulungi ebisaawo ebiri era tutumbula buli kitone kya mwana kyonna ebisale bya fees bisamusamu ate tuteesa. Caring Heart for Children tusangibwa Kanzize Road Masulita Wakiso okwandisa kugenda mu maaso kati essimu noti 753 739 oba noti 772388374 email caringheartforchildren@gmail.com kale no batukire banaffe abo basobole tugamba ntulya Prestige Margarine tuva wakanga tolide Prestige Margarine omwana muwe Prestige Margarine amasavu mu Prestige Margarine matono ddala ekikuyamba okukuuma omutima gwo nga mulamu. Ate mungiriyemu osobola okumuyambisa mu kufumba chapati, amandazi, puddings n'ebyokulya ebirala. Prestige Margarine ali mu mpimo byonna ebyenjawulo era asangibwa mu supermarkets zonna. Margarine delicious, health and yummy. Abazadde Rainbow Corner Nursery and Primary School balizana ku luguudo lw'Entebe banono bamalirivu nnyo mu kuvumbula ebitone eby'abaana. Rainbow Corner tukulembeza okugunjula omwana nga musanyufu ate nga yeyagala. Abasomesa balungi ddala abasomesa abaana nga bamalirivu ate n'okuzuula ebitone byabwe eby'abaana nga babateekateeka babateekamu obuyiiya ate n'okusobola okufuna mu buli kye bakola. Ekibiina byabwe matiribona gennyini ate nga compound gagadde abaana beeyagala ate nga batendekebwamu art craft okuyimba emizannyo empisa awamu n'obuwangwa n'eddiini. Wandisa omwana kati ku Rainbow Corner Nursery and Primary School ebiseera eby'omu maaso bitangaavu. Okumanya ebisingawo kuba essimu nooti 753386 nooti 777236 nooti 834. Tukyali programu palamenti yaffe dakika ziri 22 eziyise ku ssaawa 5. Lord Mayor waali Honorable Mpinja wamu ne Kakembo bonna webali. Esebo Honorable Gumali kakati tukyali nawe kakati bw'ova awo nja kusunsulira structure no nvudde ku baminisita n'ojja ku lukiiko luno olunene Lord Mayor ne bakansalazi be kakati abo nabo balina obuyinza obwabwe mu mateeka ne mandate baweebwa abantu ng'abakulembeza abalonde. Kakati awo newajjawo RCC naye ali awa ina office eyagamba nange eno gye nnina kati obubondo obwo kambuyite bubondo obubondo obwo bwe bumu kubereesa ekizibu kino bungi nnyo tebwetaagisa senga bwetaagisa buli omu bandimuwadde ebyo by'alina okukola ne w'alina okukoma era ng'oli wasukka w'alina okukoma nga wabaawo omukono ogumugamba nti kino ky'oliko omenya amateeka tolina kutuuka eno. Ekyo kyandibadde kisobola okuyamba ekibuga Kampala. Era kyenjagala okubiriza Mwannyinaze Sharifa n'omumyuka we ye Kigenyi bamanye nti eno gye bazze sijja kiyita kikompe kya butwa naye waliyo omuliro mungi, waliyo interest nyingi, waliyo interest ez'abanna Kampala ababeera mu Kampala, waliyo interest eza Lord Mayor, waliyo interest eza council authority abo ba councillors, waliyo interest eza appointing authority kubanga appointing authority yayagala kibuga ekirungi ayagala kibuga sobo mami hospital abakulu balosebo nsise n'obawo zeyidyomu mu babiri waliwo interest za appointing authority ate interest za appointing authority ayagala ekibuga ekiteredde, ayagala ekibuga ekitebeekevu, ayagala ekibuga ekyeyagaza banna Kampala.
kati interest za Lord Mayor kankubuze yo interest za katono nnyo nze mbuze bibuzo okay mutadde kati wonna otunuulira interest za Lord Mayor generally ziri political ate zange kakati ate wonna ojja mu interest za bakansala ziri financial oba olaba ebyo byenja kusengekera development political interest financial interest ezo zonna interest ziri awo naye ate yo oli Sharifa ya accounting officer ayina okutunuulira ebintu ebyo byonna nsanyuso wano Lord Mayor wagambye nti ebintu byamenye byayagala okutandikirako obimenye awo amataala mbuzi ogambo omukyalo executive director batubadde mu Bulango Lord Mayor n'agamba nti ebyo byayogera ebimu ku biri mu manifesto ye kati ekyo nsinsanyusizza nti agamba waste management agamba urban planning ayogera ku traffic congestion ayogera ku floods byebiri ne manifesto y'omukulu byebiri ne mu Kampala master plan so kitegeeza bakkiriziganya Lord Mayor simanyi bane ne council byebirooto byayo ne council ye byebibaleeta byebirooto byabwe nono byayina kakati ekirina okukolwa ffenna nga bannakampala fe abali mu parliament abagaba ssente ne appointing authority eyagala ekibuga ekirungi kuddira bintu bino kubiteekako ssente nti oba twagala okugjawo amataba focus yaffe ebeere ku myala eminene tutunule sports ezireeta amataba tutunuulire kino bakiteekako ssente si kubyogera okugjawo traffic kyetaaga ssente tuzitaddewa weziri oba kyetaaga kwewola twewole tugende emyaka 5 twewoze kutereeza Kampala olwo tuba twagala kuddamu ku planninga ekibuga waliyo abadde ayogera ku bibuga byetugenzeemu ebyenjawulo ebibuga ebyo birina ebintu byebakkiriziganyako oli nakkiriza n'agamba nti kankuwa ekyokulabirako ekyawali mu Katanga mu Wandegeya waliwo obuyumba awo nga3,000 naye obuyumba obwo obuliwo buli muntu akalimu kubanga we yafuna okusobola okuba naye ng'ekifo ekyo kisobola okubeera developed omuntu ali mu Katanga awo n'afuna ennyumba nga esinga ne gyayina nga bazimbyewo bulungi nnyo bataddemu supermarket bataddemu biki naye nga bazimbye bagenda waggulu omuntu abadde ayina ebisenge 3 ne bamuwa n'ebisenge 5 ng'agenda waggulu Dubai waliwo ekifo kyentera okusulamu nga ngenze bakikiriko kiri marina waliwo ekizimbe waliwo ekizimbe waliwo ekizimbe kirina flowa ziri 9 naye nga buli woyingira ku floor bwoti mu fulemu bweti kuliko ennyumba 10 naye ng'ennyumba 10 ezo eziriko buli nnyumba erimu ebisenge 4 endala zirimu ebisenge 5 bwe tuzimba nga tudda waggulu omuntu ne bamuwa flowa emu ng'eriko katugeze ennyumba 6 naye ng'oli buli wayingira mu kisenge kye asangamu ebisenge 4 ayina waliwo swimming pool waliwo gym waliwo waggulu awo waliwo we bakolera emikolo gyabwe egyenjawulo tusobola okukatono nnyo awo wanyumyako information wanyumyako sebo walabye bano Ronaldo gye babadde ku Global Awards ku Marina Dubai Marina gyayogerako abo ba Vinicius Junior ba Yamal Lamine ba Ronaldo ba Dangote ba Elon Musk Lord Mayor neewunyisiza nze sinagamba nti abantu ba Katanga babazze Marina ekindeseza Marina ngamba nti gyosula nga waliwo ngambye olwo nti ne ku mikutu katono nga tubaliza ku nsonga eyo wano waliwo development plan y'ennaggulu basuubiza nti abantu abaliwo bagenda kubafunira basobole okubateekerateekera basobole okubeera awalungi na guno gwaka abantu bagenda bakaaba
n'ekiriwo tetumanyi tumanyi n'ettaka kati baali bannanyiriri okusawa ya leero bali mu kooti bakyali mu kooti naye Martin point gye njagala okujjayo ekyo kitegerekeka point gye njagala okujjayo nti Katangaawo ekifo ekyo kinene era kiri prime bwe tuzimba enzimba nga Dubai weezimba kale kanve Marina Road Mayor jange nti njogedde mu bagagga ebizimbe byonna ebya Dubai kati ebizimbwa biriko floor 4 5 7 kati ne bazimba ebizimbe ne bateekamu lifti ezikola buli kaseera kati awo niwabeera ekyo government ekisobola abantu ne babeera nga bali mu bulamu obulungi basula awantu awalungi naye byetaaga positive energy bwe mufuna negative energy kati nga Road Mayor ya planning ekibuga uno already akikuba ebituli ate nga ndaba kintu kiki kirungi kakati ebyo bikulu so gambe ham aleme kubirira buyumba ku mwala gwenna kivubo nga tonnayogera ku Dubai Marina kugiteeka mu Katanga nkubulira ngo lwaki sikyo kusokerako wanoga nti please gwe ham tuteeka buyumba ku mwala gwa musenti bali ku Dembe ogwenna kivubo tolina pulane tolina ki so leka kuzimba castles in the air kati Road Mayor nzenze ndi muntu wa wansi gwe Road Mayor w'ekibuga oli MP ndiye MP soko kyambalayo ndiye MP naye sinze akulira ekibuga Road Mayor yakulira ekibuga oba gundi azimba ku mwala mbadde simayina kumanya ebyo byonga KCC eba bihandling naye ekinyusi kyange ntusobola okukulaakulanya Kampala planning eno mukyalo ndayogera mchala Sharifa ne Road Mayor jayina mu manifesto ye ne tugenda nga tujjamu ebifo ebifaanana bwe bityo ne tubizimba ku mutindo ogwa waggulu ate abantu ababaddemu ne basanyuka bulungi nga bafunye ekisinga obulungi mu bulamu ate obweyagaza ebyo bisobokera ddala bulungi era bikoleddwa mu nsi endala ekinnenyamizza wano ndaba Road Mayor ayogedde ebintu bingi nnyo nga yewuunyisa godi atera okugamba wano Sebunyalo akuba leero taliiwo atera omubuuza nti Sebugo oli Road Mayor wa Masaka oba oli wa Jinja kubanga bino kulonda we kubeera Road Mayor janajjayo empapula era abannakampala ne bamuyiira obululu ate obululu obungi naye najja awantu wamanyidde ddala nti takyayinawo buyinza Museveni yawambawo enkiiko zitula mu State House enkiiko zezisalawo nga amanyidde ddala talina kyagenda kukolawo ekifo ekyo lwaki kimutawaanya nga amanyi agenda kuyingira ate gyayingira tewaliyo kyayina kyayongerako ekyo tuwemenya wali webuuzizaako lwaki campaign platform yange eri engabo y'abannakampala lwaki bannakampala mbagamba nti nze ngabo yammwe munonde ne banonda lwaki sibagamba nga nti nze sword ndi kiso naye ndi ngabo olowooza bannakampala tebagitegeera engabo olowooza tebakitegeera kyenjagala okubuuza banonda nga ki kankubulira ekyo kyoteekeddwa okwebuuza ekibuuzo mpozi okukiframinga obulungi mu honorable mpimbi obuulyawo ne bannayuganda kibeebuuza gwe nga Road Mayor mu bukulembeze bino byonna weebiri ne mu bukulembeze abakulembeze babeera bakujjukujju osobola otya okutuusa abantu kuweereza mu mbeera nga bweri nakusabye nkiddemu awo kuba onaatuta obudde bungi kamaleyo wabawadde abantu babiri kamalirize Road Mayor anziremu nakugambye bwana Oscar nakugambye ensonga emu nti Kampala eno abantu balina interests ez'enjawulo era nakugambye nti interest ya Road Mayor eri political kakati weba eri political ekyo kibuuzo ky'obuuziza ayinza obutakigwanukula kubanga ye naye alina omanye ebibuga bino bikola nnyo kinene nnyo ku politics oba tokimanyi era otunuulira ebyafaayo abantu eventually abafuuka abakulembeze b'eggwanga basinzira nnyo mu bibuga kati issue ya Road Mayor yo oyinza okuba gwolowooza atunuulira wano Kampala naye nga ye ali eri wala kyova olaba ekitali kibi sikiinaako era buzibu kyova olaba nkugambye
ya asigala agamba Museveni enchuko zituula eri ne ziteesa ku bodaboda ne zituula ku taxi eno baleeta biwedde kakati baleeta ebiwedde ate ne babisalawo ate ne bikoteeka mu nkola n'omwaka ekisanja ekijja najja n'ekiri najja nga ajjidde awantu w'amanyi nti tebalina kye bagenda kumukkiriza kukola njagala kusembayo kagambo kamu ku ekyo njagala ekintu ekyo nfuna akadde nkiddemu Tango, ng'osoma olupapula oluganzi lw'amawulire olwa weekend, the Saturday and Sunday Monitor. Era nga kati osobola okuzifuna ku matundiro g'amafuta gonna ne supermarket ezikuli okumpi okwetoola eggwanga lyonna. Kituufu nnyo, weefunye ekopi y'olwaleero ku shillings 12 zokka, osigale nga weekumidde mu kumanya n'amawulire agakagwawo, features, okosako emboozi ezo ez'enjawulo ez'amakulu gy'oli. Kati togakkiriza kuyitako. Nyumirwa okusoma amawulire ga weekend, awo wennyini w'ogeetaagidde. Daily Monitor, truth every day. Bannakampala tubagalizako omujja gubeere gwa mirembe ogujjudde ebibala mitwalo gyammwe efiiragulago ba Ebonies banantebega mu Katemba oluvudde mu Serena Hotel mu kujaguza emyaka na mu 7 gye bamaze mu nsiike ya Katemba era kati ba Ebonies mu nnaku enkulu zino zonna bagenda kubeera mu maka gaabwe ag'omulembe Theatre La Bonita New Year's Day Ebonies at 47 special show yaabwe bakulembeddwa mu Professor Bossa ne bonna ba Ebonies bakafulu ba stage ab'olulango essaawa mwezi akawunge ng'obudde budde ku bunnaabwo kale bw'oba wafikidde ku Serena nawe atasobodde kugendayo guno omukisa gwe gugwa gwokka omwaka guno ne Christmas season Ebonies at 47 special show muleeta obwana bubira bimwena mumpiseko obuyisi nemba kakasa 25 njabatikiramu kujja kuntegeera fenna tugoyinga mu Theatre La Bonita ku New Year's Day okulaba Ebonies. Toddamu kutambula kibuga kyonna ng'onoonya furniture ow'omulembe jangu ku Desi Business Systems wane Mengo mu Kabakanjagala balina buli kalonda wa furniture yenna executive chairs ne desks entebe za conference ko n'emmeeza zaakwo dining sets sofa sets eza fabric ne leather ebitanda eby'omulembe emifaliso n'entebe ezeeyambisibwa mu orthopedic wardrobes filing cabinets workstations entebe z'oku reception n'emmeeza. Desi Business Systems basangibwa okumpi ne Bulange ewa Kisingiri ku Nfudu bakyalireko ku showroom yabwe olwaleero olabe buli kalonda yenna gwe balina. Essimu 0772 Okuwandisa business yo kati changu nnyo kubanga tuli ku ground. Timu za URSB eziwandisa business kati ziri mu kitundu kyo. Okuwandisa business mbagirawo kiri easy. Wandisa business yo leero changu nnyo temuli kukaluubirizibwa ate nga kyalayisi teri kwekwasa kuba ku noti 8 noti emu noti 6 okumanya ebisingawo obagoberera URSB ku mikutu gyayo emigattabantu okumanya wa era ddi ttiimu za URSB eziwandisa business lwe zinaabera mu kitundu kyo. Osobola okwanguya okwewandiisa ng'okozesa omutimbagano gwaffe ogwa online business registration system obrs.ursb.go.ug. Obubaka buno bukuleeteddwa Uganda Registration Services Bureau. Erigwa alina ekirooto ky'okweyongerayo mu kusoma ebyobulamu kankwanjulire Victoria School of Nursing and Midwifery. Twewaayo eri ebyenjigiriza eby'omutindo era tukuteekateeka okuba omusukkulumu mu byobulamu. Tusomesa certificate mu nursing, certificate mu midwifery buli emu ya myaka 2 n'ekitundu kyokka. Tusange mu kibuga Lira ku ploti 79 Boroboro Road oba genda ku ofiisi yaffe ey'e Kampala ku ssundiro ly'amafuta erya Petro Kampala Road okuliraana United Bank of Africa oba ku Paul's Beauty Point JB Mall ku kizimbe kya Stanbic ewandegeya Nkinzi Street ku Bombo Road. Okwewandiisa kugenda mu maaso era tulungamizibwa Uganda Nurses and Midwives Examination Board n'ekitongole ky'ebyenjigiriza n'emizannyo. Tukubire ku nooti 772 893 Victoria School of Nursing and Midwifery, building reliable workforce for health. Abantu bayeyeza ebintu naye bannange Big Extra Booster alemedde ku mutindo kyekirungo kyokka kitaboola by'olunda ne bw'oba olunda nkoko oba mbizi oba kiki. Big Extra Booster akola omulimu gwa ttendo mu kukuza amangu n'okulabirira obulungi bye tulunda nga tebirwalalwala ne bifuna ennyama yeegasa nga byeyagaza w'olundira tewawunya wamma n'ofuna amagoba 10 ku 10. Abalunzi b'enkoko ndooza mukyerabiddeko kati nno buli lw'otabula emmere gy'oliisa kakasa nti otabudde mu Big Extra Booster paketi 2 mu kilo 10. Ate oba ne bw'oba otaddemu akalungo konna musange mu Container Village ku Juba Plaza edduuka namba B008 oba mu maduuka g'ebyobulunzi. Essimu 0759 314 747. Big Extra Booster yeyekka.
lowooza ku musingi gwowadde omwana wo mu byenjigiriza. Mityana Standard SS Kagavu litambulira ku kalikulamu empya. Abayizi b'eriisankuli mbibuuzo bya siniya ey'okuna n'ey'omukaaga balina science lab k'okumya amaaso, library ya mutindo nnyo, batendeka n'amasomo ag'ebyemikono omuli okutunga, okufumba, obulimi n'obulunzi, ate bwe gutuuka ku by'emizannyo ne MDD, ebisulo n'endya byonna matabuta. Okuwandiika abayizi kugenda mu maaso ku ssomero n'ebisale bisoboka. Essimu nooti 753 81 88 nooti 3 oba nooti 772 85 28 58 ye Mityana Standard SS Kagavu ku luguudo lw'Emityana. Kinana munana katonyeze munana CBS FM. Kale tukomyeo kumpeo tukomyeo kumpeo basibo ne banyabo banaffe aba Solo Heights Hotel Masaka bakujjukiza nti New Year's Day etuuse bajja kubeera ne live barbecue, fireworks, fire display, live band session ngenda kusoma mwezi 3 mulumu. Ate ku New Year's Day bajja kubeera ne Alcata dining, munono mujja kubeeramu ebitafutafu byonna ebyoma ne DJ mixing ne ebisanyusa. Kakati ngalumu January ebyo bwe bigenda kubeerawo bino ebyensoso okwogerako bigenda kubeerawo ku Solo Heights ngenda kusoma mwezi 3 mulumu. Tukwanjulira abajjanjabi b'omugongo abantu baffe mwenna tubategeeza nti tuleese enzijanjaba empya ey'omulembe eri abo abalwadde b'omugongo ng'amagumba gasesetuka neganyiga nerves obanga omugongo gukuluma. Mujje tubajjanjabe muwonere ddala ku ssente ntono nnyo. Tukola therapy treatment, message wamu ne home care treatment, massage wamu ne home care treatment nga tukujjanjaba n'awaka. Tukusangibwa Kawempe ku 5 okumpi ne Equity Bank. Esimu eri nooti 751 93 nooti 7 58 35. Abazadde mwenna tubaniriza ku Rainbow Corner National Primary School ezana Namwaya ku Entebbe Road nga bano batikirivu nnyo mu kuvumbula ebipya buli lunaku. Rainbow Corner bakulembeza kugunjula omwana nga musanyufu ate nga yeyagala. Basomesa baffe n'abalabirira abaana bamalirivu okuzuula ebitone by'omwana byonna ate n'okubikuza nga bateekateeka omwana okuba omuyiiya ate omuvumu mu buli byakola. Ebibiina byaffe matiribona. Abaana beeyagala ne batendekebwa mu art ne craft, okuyimba emizannyo, empisa n'obuwangwa. Omwana muwandiise ku Rainbow Corner National Primary School. Ebiseera by'omu maaso bibeera bitangaavu. Essimu eri nooti 753 36 nooti 834 oba nooti 772 36 nooti 834. Ensonga zino zikwata nnyo ku bannakampala. Njagala ne bannakampala okwetaba mu debate noba bannayuganda okwetaba mu debate eno naye mu bufunze Lord Mayor. Ensonga eyo era omwaka guno oyinza okugamba nti bannayuganda kino kye tubakoledde kirabwako era omwaka ogujja tusuubira nga babakulembedde era omwaka ogujja tutambuliramu gyogamba nti tesobola kuwa bantu buweereza. Osika mu nsonyi waliwo ebigambo ebiremye abantu okutegeera. Ninja bifunza mbwende nti CBS we bagiggalawo omwaka mulambanga we bagiggalawo luli obuweereza buba bufaanana butya. Bulwana nti CBS bagigulewo tebuba buweereza. Omubbi bwajja n'akulumba ewakaawo Osika n'enzijja n'okulwana okutaasa ab'ebijambiya bakutwala obwo si buweereza. Nga tonnamanja kuzimba katale ke senti bali ku ddembe buli ali mu katale akimanyi. Njagala okutegeeza okujjako nga yazzeggula ne yazzeggula akimanyi nti amaanyi ga Lukwago sajja ga nti bw'omu kubanga olutalo tulwanibwa bw'omu nti iyo okubeera nga akolera mu katale ke senti bali ku ddembe Lukwago yayiwawo omubiri era aguyiyeewo. Nga tonnamanja kukazimba kubanga ekiri ideal kwe kukazimba kyengabo bwe njogera ku katale ke senti bali ku ddembe olwo njogera ku butale bwonna Nakasero Wakiseka aniye Nabugolobi Wandege ya Luddawa Kakabe kano ke baguddewo akebusega byonna. Njagala okutegeeza ekyo kyotekeddwa okumanya ekisookebwako. Kakati bwe njogera ku butale ngenda mu sectors zonna ne nkugamba nti please
nga tunnagamba nti nno wa boda kyekizibu ani yali ya training kubanga tulina plan eyokunze akola police nyina plan egamba tulina okuba ne metro ono ziyeza atambulira mu Dubai jabeera bwatuuka e Dubai ndozalinya metro yeso Mpindi nange nyina plan yange ya metro one naye Museveni tagitadde mu sente naye abaana ba boda bazzaata abatafunye mirimu bazze babulijinze gap eriwo gozogamba nti njagalawo kasanvu in fact basala nakasanvu ne bagamba twagalawo 10,000 ne bagenda wali bakiraba abawandiisiza abagenze bakoze eki babajja ne babakamamu n'emitwalo mukaaga akasente akakikina balese simanya yo disas simanya balese simanya no kiyimba ye petrol ni biki kakati bwenjiwa wo mubiri ngengabo yabana kampala yo si service nengamba ntikatu bwe kiyimba ne banno nabo babe mutegombo aba yudisa okufana okutanya gwa ne tubafumula ne blogenda ne bichofa togabye wabwe bona yo si service omanyi justice nzije nasomerera justice njagala bano baddeyo gundi Mpindi n'abatuuliriza mumanye kye bayita equity mu economic development obwenkanya mu nkulaakulana kintu kikulu nnyo so tojja kuŋŋamba nti Lukwago service eyo giyita ntono eyo soko gitwale nti nkulu era banji nnyo mwana wa taxi ayita wali ne mu taxi nagandiza okutambula n'omutwalo guno mu nsawo Lukwago yagutadde nagula kaploti nakola ki so yitugiyita service ntono kijinga bwe kandi nekisemba yo kwekyo ya accountability baji quantifying abati esco bol wasoma bulungi economics ba quantifying abati ya rolo y'omuntu mu accountability enako zunkugambe ku sente za Africa Development Bank $1 million 288 keka zeba ngudo zino zola bazikolebwako zino twatandise olwa salama tulukolako zino zola bazisapolo kwa gwezikolebwako sente banenda sente twazeula mu Africa Development ne waliwo abali bazikubye kenjawulo ne tulwana ne tugenda ne mu parliament obukiko bonna ntubalayo tugenze YGG tugenze mu zikanso tukubye meza ne tujjayo ne tunulayo buumbi obulala 3.5 katwayongeddeko ngudo n'olwe kitezi rugenda kolebwa n'olulala kakati eyo service oji quantifying otya ojiteka ku minzani eki so sagala omuntu alowooze nti kye bayita service kwe kugamba nti nsitule kiti yongende nti kekasasiro ku motoka wano babadde bagenda okugula ettaka buli eka babadde bwe tugenda okuyiwa ettaka bwe tugenda okuyiwa kasasiro buli eka babadde bagibaze $2.5 million nga tugula eka 10 eka 2 buli eka $2.5 million ne bagamba kufana obutanyagwa zino okukawansi wakiri milioni nga 5 nkaga bwezi tyo tezina tukutuka na mu 10 netulwana netukibasuuza kakati omanya ettaka bye tubasuuziza le tulwanya noganti ko basuuzeko kino ko basuuzeko kiriko busuuze kino munna Kampala afune ko obuwerero kakati wotakimanya disavi ate Mpindi sali byogedde na kumpeo Mpindi kankulope yo mubanda ebyo byennyini Mpindi yensonga lwaki obali bankolako impeachment yali kusaidi yange ono yali kansala mu kisanja kyange ekyasooka naye nagenda okulaba nga tewali wenka yalaga no omusajja gumugoba nga talina musango nze sijja kubawagira era teyabawagira kakati bwakyuka n'agamba nti naye gwe Lukwago service ki okay katusoke tufule bannaffe bano onagamba nti mwami Oscar bali kutuuliriza nze chairman wa Mukeze Kakande igaba ku mwalo mbuuza Salongo Lukwago nti ani gwe yandyagadde okulondebwa kubanga buli gwe baleeta amukubamu ebituli ekyo kibuuzo ndowooza yakizemu if this is the right place mayor atubulire nze nakubye mbituli mukyala muzeki mandate ya technical ya political ne president erichi singa ekifaananyi ekituufu structure yakyuka abamu tetwagala kuwulira bukyayi kwemulisa na kutiisatiisa. By the way, is there a difference between policy maker in KCCA and management? Nti waliwo enjawulo wakati wa police na baania abalina okukiteeka. Mulangira Musanje Isaac Betania Busujju Big Brother Oscar bali nnyo okuleeta abakulu abo era tubasiima. Lord Mayor mubuuza nti ku lw'enkulaakulana ya Kampala nga lwaki tafunayo ensisinkana ne executive director omujja n'amulambika ku bwetaavu obuliwo mu Kampala kubanga ye ebizibu by'Abannakampala abitegeera bulungi ate n'okukolera awamu kyetaagisa kuba bonna balondebwa kuweereza bantu so si kubeera mu ntalo ezitakoma. Enkuka Masavu
tubeeyo ebinafu bwatyo wagamba onagamba nti lugemwa pro ekabira kyotera ffe tulinze kulaba njawulo enaabeerawo ng'ereetibwa abakulu ba KCC abalondeddwa ebinafu ye bwatyo wagamba ate onagamba Roberto Mukiibi Jinja stage nyina enkola ya Mukiibi Jinja stage nyina enkola ya road mayor oba musangewa sisi enkoko ndoza nkoka gambe kakide siku kyogere bulungi ugira otyo lwaki otuusa unana kiro lyero kwente bulungi lebo tuuse ku kirabo kyange enkoko nogiyita enkoko nogiyita enkakwa amasasa gonna munkuka eno nkuka ya fenna abasoga munkuka abateso munkuka abarundi munkuka onowulire ndongo abaganda munkuka abatoro munkuka abakiga munkuka nebisheshe munkuka tugenda munkuka lwagidwa move it okwekakasa kw'olunaku lwonna Bond 7 Uganda National Lottery. Operation Wealth Creation. Hema Natural Mineral Water. Uganda AIDS Commission. BBS Terefina. Mwanyitalimba Limited abakutuusaako kawampologoma owedde kende ekitongole ky'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda nga kati kiri mu kaweefube owakulwanyisa omusujja gw'ensiri. Ambiance Group of Companies. Uganda Communications Commission. Pepsi, thirsty for more. Ne. MTN. Together, we're unstoppable. Uganda nga tusibula 2024 mu ssanyu eritabangawo munkuuka masavu ku masavu mu ngeri ey'enjawulo ennyo etuyingiza 2025 nga tuli ne banywanyi baffe aba Uganda Communications Commission UCC abalungamya ku by'empuliziganya mu ggwanga mu ngeri y'obuvunaanyizibwa tosubwa endongo kakundiiri abayimbi b'eggwanga ab'enjawulo okuwangula ensimbi okuwangula zibodaboda n'ebirabo ebirala nfofoolo Fireworks Comedian kuno kupepeya tugenda mu lubiri emmengo nga 31 abawuliriza bakyabasa ffenna essaawa 24 nga tuli wamu ne UCC lwagidwa move it okwekakasa kw'olunaku lwonna Bond 7 Uganda National Lottery. Operation Wealth Creation. Hema Natural Mineral Water. Uganda AIDS Commission. BBS Terefina. Mwanyitalimba Limited abakutuusaako kawampologoma owedde kende ekitongole ky'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda nga kati kiri mu kaweefube owakulwanyisa omusujja gw'ensiri. Ambiance Group of Companies. Uganda Communications Commission. Pepsi, thirsty for more. Ne. MTN. Together, we're unstoppable. Sabula Bingo akyagenda mu maaso nga bugolo era abantu ab'enjawulo beewangulidde omudidi wulira bano Nola wangi sente ozirabye nkuwadde ziri mitwalo okoze otyo ozannye otya bibadde bitya buulira mukwawuliriza atabimanyi ntaddeko nenteekako okubiri otyo paka nange ngenza okuwulira ng'afuna akasimu nga namuna bapange nzega makola proscovia ow'olugave pangudde emitwalo 5 bwejjo twewuliriddeko naawe beera ne mukisa neewangulira omudiri gw'ensembi mu pulogulaamu za Kyabasa emisana n'ekiro kyangu nnyo bwe kiti gweteekako 20,000 zokka ezinakuyingiza mu kazannyo Sabula Bingo nyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala olwo oyingizemu opiniyo oweereze ekyuma kyekironda omuwanguzi era sente zo ozifunirawo mbagirawo va mu bwavu Sabula Bingo ofune kagwirawo wano ku Kyabasa amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Ku mulembe guno abantu bazimba mu ngeri ya sambala n'ebizimbisibwa ebitali bya mutindo by'ebizimbe ebigwa ne bitta abantu buli kaseera. Lweza Clays feffeka abalina ebintu ebigumu okuzaama ebyokuzimbisa n'okusereka ebiva mu bbumba eryaffe erya wano amategula max pans obumooli partition blocks floor tiles n'ebirala bingi tusange ku Entebbe Road mailo 7 zokka essimu 0779 655 664 Lweza Clays.
abalunzi b'enkoko tubeebaza naye amagoba temufuna matono nnyo olw'obuseere bw'emmere y'enkoko kati okufunamu nkwanjulira akalungo masala broiler concentrate kali mu bbeeyi nsaamusaamu ng'ate kakuza mangu enkoko ate nga n'omutindo gwa waggulu ddala omwezi gumu enkoko ng'otwala mu katale gwe toyagala nkoko efuna omuwulo ogwegasa mu kiseera ekitono bwe kityo abasuubuzi masala broiler concentrate mumusange ku container village Juba Plaza room B008 ate gwe omulunzi masala broiler concentrate musange maduuka gonna ageesigika agatunda ebyobulunzi wonna mu ggwanga ebisingawo okuva ku 07356 buli lw'oliisa enkoko emmere nga ya buseere kisala magoba ago n'olwekyo weekwate masala broiler concentrate 88 katonyeze mu tukomyewo twagala tuveyo banaffe abali ku line bwa cases act baka muganda wabona obuzibu bwa cases act bonna buli creation of multiple and clashing powers centers. It makes local the Lord Mayor the political head. Hello kale obaka bwayogeddwa tufuneyo OS. Hello kale mufunzo gw'ekitabo mufunzo gw'ekitabo amani wala samali wa itumura kimu kuna NUP ekitokera ddala njagala kutuusa obwaka bwange bugende obwa executive director yalondeddwa olwaleero President Museveni tugenda mu kalulu singa omukyalo oyo anagezako okuleeta ebyobufuzi mu kampala endaba entebe egenda kumwota era embalabasi yakumuluma kubanga olwaleero President Museveni buli executive director gwagenda muleetera ku nsonga ya byabufuzi. Hello sebo mufunze yawo nayenze katono nnyo njakukanya katono nnyo Nyanza yambadde ekitone olime yakomawo gawezane mwami mwali mu Kampala obuzibu sibukulembeze sikulonda ne President Museveni lwaki muli nebuuza lwaki abalala abiriyo banoneyangambaliza tujja kukyabudde emirimu naye nina obuyinike enyiike mu mutima ekeze yaffe yasenzi bali ku ddembe bisibanga tulina genda kusaba wakirewo ebizimbe enva omwala obukatuliikire obanga buli mu maziga bulodimeya mulyawo Chukudi meya. Hello. Nkulamusiza muna. Yes sir. Hello. Amanya leza promoter tamale. Yes sir. Funze promoter. Amanya leza promoter tamale. Funze promoter. Chabana Kampala. Chitenga nakalne chibucha Uganda chiri kulondo omwade Museveni. Ekankubulire. Alonde executive. Alonde chitasobola kutagenda nakamba abagenda okolera bana Kampala. Uganda yeze kali mumwazi. Kusubira mutesaba nayo bana kwenda to egatte gasatu gowe Museveni abo. Mulala tusembiyeyo ono seconds abiri. Hello. Hello. Seconds abiri nyo. Pereza sebo. Mama kwandi nateze. Nenze njagala kubuneya. Lwaki tuyambye ku kasasiro bamulese waffe wane buddo. Ate bamuyiride ddala mu batuuze mu makati ebimotoka bisubira byambuka. Abatuuze tebakyalina ne bakolera mirimo gyabwe. Ettaka lyo liriwo eryakasasiro naye tusa. Twenzenge. Tusigaze dakika bbiri tugenda zigabana akansoke naawe mukulu Kakembo musekenzi asatu. Njagala okukkaanya n'abakuya amasimu abamu naddala mukodomi wange ne bakyoya nti obuzibu bw'eggwanga lino si kirala naye ye pulezidenti w'Ekaguta Museveni kubanga yavaako bino byonna political will ye bulamu yokka. Nze nalaba obuyinza bwa pulezidenti wano mu lockdown ya COVID nekakasa ti pulezidenti Museveni alina amaanyi ng'awamu kiragiro nekikola ki kikolebwa. Twewonya nnyo obubuga obuto nga mu Kigali abaana abamukulembera baava wano Uganda ng'oluga Kigali ne weegomba. Abasajja abajja mu Uganda binagambye abarusha Tanzania das ebintu birabika bulala naye wane waffe tulina obuzibu. President Museveni agala nnyo okukozinga confusion yeyo ez'entalo ye mwakolera ekintu eky'obulabe ennyo. Twenzege honorable njagala kusooka kwogera ku nsonga ya bubuga omukulu ono abwesibyeko. Ebibuga ebyo baabipulaningira mu ntandikwa yaabyo. Ekyaffe
twakigayalirira abantu ne bakola vongo ebizibu byetulimu naye njagala kukubiza mukyala Sharifa omukubira omulanga amanye nti abantu wazze waliwo interest ez'enjawulo akolagane na buli muntu tweyanza nnyo Lord Mayor ekisookera ddala mukyalafu wakyayogeddeko iwe wali obuzibu ekiteezibu eyajja enjega mwami Museveni aga bagenda kuwayo obumbi 16 mubuuze n'okutuusa olwaleero za kugula ttaka n'okutuusa lusa yabadde alinze kusayininga ndagaano ya kugula ttaka yagenze tagisayininze kati anti olutukyalinda ne sente tezinnajja baga baleseko simanya 5.9 billion bwe bityo biri awo kakati ekisembayo kino lubakyo yakyayogeddeko jasi lubakyayogeddeko ekyo nga bannange nga tulwanaganye n'ekyo okuzimba ku mwala ate ffe ne batulaba bubi nti tulwanyisa nkulakula kyovola ne bino bye tulwana katulaba nga obwenkanya bwe tulwana mu by'okugoba abantu mu ntobazi bino ebya nema byekola selectively nema yenyini ye yali badde esooka nejja tugigamba soko jogobe hamu so kadi bwe tulwanira obwenkanya bwetutyo tuba tulwanira nkulakula n'ey'obwenkanya so Ssaabasajja Kabaka awangale tubeere mu nkuuka nga 3 mu 1 tuggweeraawo